Yes, ku Prejjan Media kwena gy'osinziira okubanga weekuumidde ku mukutu. Tugamba subscribinga onyige n'akade osobole okubanga updates zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ozifuna bulungi nnyo. Yes, essaawa zino embeera ya bunkenke wali ku kitebe kya district ey'e Kayunga olw'ensonga nti n'ebyokwerinda bagezaako okuba nti babyongerako okubanga biwerako. Emmotoka nnyingi eza poliisi n'ez'amagye zeetoolodde ekitebe ekyo olw'ensonga nti abantu e Kayunga abasinga bavuddeyo ne balaga nti bo tebakkiriziganya na bivudde mu kulonda. Era omukyalo ono atwala ebyokulonda mu district ey'e Kayunga amanyiddwa nga Juliet kigambibwa okuba nti abantu balabika bagala kumulya bufi era nga poliisi egezaako okuba nti etereza embeera n'abamagye olw'ensonga nti bayuwayo amagye mangi, ebimotoka bingi eby'amagye ogezaako okuteekawo embeera ya security. Yadde abamu bavaayo ne bagamba nti oteekawo osindika bino ebimotoka byonna oba n'amagye gano amangi bwe gati bagezaako okuteekawo mbeera ya fiya mu bantu, naye ate abantu bo nga bo balaze nti si bamativu n'ebivudde mu kulonda kuno okw'ekayunga. Era nga kigambibwa okuba nti essaawa zino owa NRM kyaddaaki yasobodde okuba nga awangula akalulu kano, abantu abasinga kye batakkiriziganya nakyo olw'ensonga nti kigambibwa okuba nti Kayunga erimu abantu emitwalo 19 erimu abantu emitwalo 19,977 era nga bano be ba registered voters. Naye ate mu mbeera eyo kigambibwa okuba nti okusinziira ku results ezafulumye olunaku olwaleero kigambibwa okuba nti abantu 38% ku ba registered voters be basobodde okuvaayo ne baba nti balonze. Era abantu bangi bavuddeyo ne balaga obutali bumativu bwabwe omuli Bobi Wine n'abakulu ab'enjawulo babulooga ab'enjawulo n'abamu ku bannamawulire bavuddeyo ne balaga nti ekikolwa kino kye bakoze okubba akalulu k'omukyalo ono amanyiddwa nga Nakwedde kikolwa kya butiitiizi era kikolwa kiraga nti bannayuganda oba oli awo bandibanga bayinza obutaddamu kugenda kwesimbawo oba kugenda kulonda bululu buno. So mu mbeera eyo mbeera bwetyo bwekyali sayidi za wali e Kayunga era nga essaawa zino kyandiba nti abantu bayinza okugezaako okwekalakaasa okulaga obutali bumativu bwabwe, naye nga ku Prejjan Media ffe tugamba updates zonna oba ozifuna wano, likinga, commentinga era subscribinga.